Alright, netandikidde wata watali kumala budde. Oli wamu nange VJ Josh K. Bagiyita testi oba okugezesebwa oba ekigezo. Katutandikidde ne mukyamukulu ali wano mu buliri. Buliri awujjaddeko naye Lakizale first born. Aina first born we ono mama Kabeete bamuyita Lakizale. Damotya leero. Kati abadde awo nga Lakizale amukubiddeko essimu n'agamba owaye kamala okukakkana obulungi wano njogereko n'omulangira. No, bimpuuba. Kati awozza nti ndi wano bimpuuba nnyo Kamala mwana wange. Uganda. Oba biki ebiba biwuuba. Eri bulungi. Kati Lakizale tali mu Uganda era yagibulizaako mitali w'amayanja. Ayi kizibu kinaawe nzo ntiisa bw'ogamba ebi. Kati omwana akubidde nnyina naye ng'alinamu ekizibu. Kati ate nga w'omanyi East or West home is the best. Ate bamaama bano munnange babimalanga. Kati nga nnyonyeramu nnyina we ng'amugamba nti maama nina abawala babiri. Kati abakazi bano bennina ekituufu kiri nti mbaagala ate nange ntuuka okusoberwa ne ngamba oba ani yaani. Kati bali Uganda tekuli ali bweru. Lakizale gyali Kabeete bamuyita Kabeete Lakizale. Ebweru gyali ayinayo ebijujulu bye bibiri ebiri e Uganda. Bannaffe abali ebweru mukabaweereza nnyo kano. Ebyaddala olina kulondako n'otwala omu. Kati nga mateeka obuzibu bw'ayina abakazi bano ababiri yeetaagako omu. Ate nga w'omanya enzikiriza gye balimu ye ne nnyina alina kulondako abeere na muntu omu si Haaji. Singa abadde Haaji yandibadde amugamba nti mwana wange omanyi ky'oba okola gwe kuŋŋaanya ssente zo onoonyeyo n'abalala babiri. Naye alina okulondako omukazi omu naye bimusobedde. Kati alinawo pulaani. Wuliriza. Kati ayagala bano abawala ababiri basooke bajjeko ewaka ewa mukadde maama. Wegamba maama abatesitinge ate ng'ogamba olwo firimu tennatandika. Ayagala abawala bakazi be ababiri bayagala basooke balinnyeko ewaka wano maama abatesitingemu. Lowooza maama amuyambeko okukola choice egenda mu maaso. Kina Uganda super bagiyise test kano ke kapaati akasookera ddala. Tegenda kuba ya bupaati bungi nnyo. Ekyoba omanyaawo oba onyumirwa nnyo etali njogerere ffe tubawa kasavu kanyama koona bukonyi mu kinyafanyi kyeno kyano oba mu kafaananyi keno kyano ojja kuba osobola okulaba kyano endala Bamas Films kwe kuli etali njogerere. Kati ye ekigendererwa mu kino ensonga lwaki ayagala abawala bano basooke batuukeko ewaka maama batesitingemu ayagala mukadde we amusiimireko. Wegamba ng'ovudde mu bya beautiness story twala tugende empisa embeera binaabakiriya tunaatambula bukwakku nakyo. Maama nga bamulukira pulaani. Maama yasekalaga ali baddala. Kino ekyalo oba amagezi kyayonka ga kitaawe waawe kyo. Kati alina abawala babiri omu abeera mu kyalo Yalomukko omulala mu Nakibuga. Tatutute mu luyimba lwaffe lwa Mpasaani. Kati tugenda zikwasaganya kakati. Kati maama ye yakkiriza ddiiro. Gwe kati gw'ogenda okuŋŋamba ddi. Kati ng'omulenzi alina okutegeeza maama ddi omuwala lwagenda okujja. Mukulu munnange nno omanye ekiriwo. Kati maama ng'ateesa ne mukulu munne ali ewaka. Kati twasigala bonna bakundekera tuliwo ababiri. Kati abaana bonna baagenda. Ono ye mutaaliwo. Naye nga omanyi endowooza era omulaba mukulu munne ye ne maama. Okimanyi nti alina abakyala babiri. Kati ng'ajja amuyitiramu okimanyi Kabeete Lakizale alina abakyala babiri ono ye maama Kabeete. Kati ku bakyala babiri yeetaagako omu. Wuliriza. Naye yeebuuza ayinza kukola atya. Kati muli agamba oba kati ayinza kukola atya abakyala bano ababiri alabike ng'abeerako n'omu. Kati maama ng'ajja anyumizaamu mukulu munne balabe ensonga zino bazikwasaganya batya. Nange maama simanyi we tugenda muyamba. Kati ono yeebuuza
mpozi ke lwo ina kusooka kwogera naye kati mama tunamuyamba tutya gwe otayogedde naye kumanya ani gwayagala nayogedde naye njukidde naye nemutegeeza nti ensonga zibwe zityo ye n'akugamba kyogamba mama ye yagambye mbuno ndereko tumulondereko bwe kiri saganye tubayite kati bano be bagenda okuyita abakyala bakwasaganye bamale obbayiiyo batetenkanya babateeke ku bigezo babammonnyole kwegamba balondere omulenzi eki tulina omukazi balina kujja bona manye ebiseera ebisinga kinyuma nnyo okuba mu relationship n'omukazi naye nga gwe ne famire yammwe mukwatagana obanga nazaala ne bannyoko bali ku saidi yo kati nazzi kuno nga bamaama oba abazadde be balondera abaana abaki ababeezi naye nga womanyi kati ennaku zino tulina eggume tutwala kirenzi zima oba kiwala zima ofuna omuwala n'omutwala kiwala zima oba mukazi mukulukulu n'omutwala kikazi zima omukazi n'atwala omulenzi kirenzi zima oba kisajja zima nga tafuddeeyo kumanya biki ebigenda mu maaso kati ye kabeete bweru gyali yagamba nti nno maama nono basobole okussa abakazi be ku testi mufunze bamusiimire kubongere okumusiimirako kuba mubona yalondayo abo naye ayagalako omu kati wuliriza ate nno mama kyoyogera kituufu okimanyi mama kyogambye kirimu eggumba okujja buli omu abeera alina okujja kuba kati bano ani agenda osinga okukola bajje nga weeziri kati bano kye balabye balina obbassa ku mirimu exercise tugireeta ne tugiteekaawo n'atabaako kyabula n'atawulira puroguramu singa baleeta emmere ne bagissaawo n'otawaata oba n'otagamba kangira enfumbe omanya obubonero bw'okwagala okufumba n'okukola obusudde gwe nga bakujja mu layini kati munnange nze njagala eno firimu ekuyambeko okumanya biki ebifuula omukazi omubeezi w'omuntu gw'asinga okwagala era kakuyigirize nti no weetaaga okusooka okwetegereza omwagalwawo oba omuntu gw'oli naye mu relationship waba atuukana n'omutindo n'olyoka obeera naye abasinga mwebuuza lwaki relationship zammwe teziwangaala ekituufu kiri nti mwasookera mu tesiti ne mugwa tesiti ne zikomaawo kwegamba wagwa tesiti eno bagiyise test oba okugezesebwa kati bano automatically nga buli kyendaba eri balina pulaani zaabwe kati ye maama tagenda bibeeramu nnyo ono gwagenda osindikayo mulamu waabwe yabeera ne bali n'aleeta olugambo nti maama kati olaba ono akoze bw'atyo n'akoze bw'atyo kati azze leero bw'ayoza engoye ajja kulya kati wulira ebiyungu akyala leero bamutegekera okwoza engoye addako bamutegekera kugira bintu kwoza bintu ate yakyadde ku ngoye agenda okuddamu ng'akomawo mu kufumba kati essanyu liri wano ate olunaku lwaliwa omukyala asooka ng'ajja basazeewo baleme baleeta babiri omulundi gumu kati nga baagala baleeteko omu ku omu kati akakodyo k'emirimu kakuwonya ono mulamu wa muno kakumuwonya ate olowooza tewali akonkonakonkona munnange nga bagenda okwaniriza omukyala asookera ddala ng'atuuka sanyusa okulaba munnange kale bannange nange maama okubasanga awo akabonero aba akatutte ayina empisa afukamira naye tuli bulungi maama nammwe eno mugamba mutya ku maviivi oyo aba muganda oba musoga ddala watuulirawo munnange ono amubuuza atudde tasudde akabonero ak'okuwa ekitiibwa abeewako oba muto oba mukulu maama yekka gwe bawa ekitiibwa naye mu lugendo lwe mukama yamukulembezza eddiini nako n'akabuuta kati ono ye benita amannyo ge gwe baasooka gassaako gundi gasobole okutereera bulungi wali mu layini olwo ng'omanya yayiseeko wali eri ku Mwenya Dental Clinics. Omanya aba Mwenya Dental Clinics bakolera ne Mwenya Natural Mouth wachi eddagala ly'amannyo era bedduka ate bakola ku mannyo formula buli emu ne bakutereeza agakala ya NRM ne gadda mu kala ya America ya white
kati nga bamugamba otuuse nti munannyaniriza anti munange maama nzikiriza okubeera omu ku mmwe nzize era twayogedde naye nange amujja kunnyaniriza naye nange njagala okubeera omu ku mmwe kuva mu families endala kati ye tugattako bingi mwana muwala agamba nti okukulira mu families ez'enjawulo aba agenda alina by'ayigayo ng'oggyeko guli ogwa mama wange kati ng'oggyeko omukwano gwa nnyina amuzaala asuubira omukwano gwa nazaala naye twakwaniriza dda era gwe ky'omanya essanyu litutokama naye maama neeyanzizza abaana balina zikuno ebintu bikola bulala naye ate ennaku zino munene beefunanga bo abaana we beefuna eyo ne batambuza kwegamba omukwano batambuza relationship yaabwe zadde ne batwerabira nga tebaagala kumanya bikwatagana ku bazadde notatwala buvunaanyizibwa kugamba ngende era n'omuwala atera okwesuulirayo ogwa naggamba n'atateeka mulenzi ku nninga kumutwalako waabwe ne mazima ddala oba oli mu relationship n'omusajja oba n'omulenzi lwaki abatayagala kutwala wammwe kitegeeza tesiti tonnagiyita kutuukana na mutindo kwanjula kinakindi oyinza okuba ng'olina ekibulamu nga singa bakutwala ewaabwe baamugaana abampi kati gaana okuyiga ng'olabye eno n'abamu ne bagaana naye ate kati munnange ne kano akato kaamwebaza nkagamba munnaye oluusi n'abawala abamu babagamba tugendeko ewaffe ne bagaana nga balina pulogulaamu empanvu kati bamwebaza webale munnange kukkiriza kujja tuli mu good terms nagamba munnange tulaba kiddako nze ndi mwesimbu eri omwami wange era wanaddira nga tuli basanyufu mbeera nnungi mawulire gano nti wazze n'otulabako ati era munnange tumanyagana ne tukumanya bano bo bakimanyi bulungi omulenzi ajja kusanyuka kasita amanya nti ono yakkirize n'atuuka kumbe ye omuwala agulaba ng'omukisa gy'ali kati wulya oba nteesa ogenda oteekereteekere mulamu mulamu wa muno oba wandigenze n'oteekerateekera mulamu yagenda omuteekereteekere bulungi ekyokulya olaba otya maama nga ntegese ne mulamu wange nze mbadde nsaba tugende tufumbe babiri maama nentegekako naye wentegekako naye kakasa egyababiri emirimu etuba tugikutte babiri tegijjamu omenya nnyo kyogamba tulina buzibu sirina buzibu nkolakokko naawe kijja kuba mukisa gwange okola naawe kuba nga nkumanya nnyo twongere okumanyagana muula mwami wange omukyala bonnange ono obubonero ng'abuwuuse bulala namba 2 anaakola ki bwe katuuse ne kafukamira kati sebo mu kutegeka kewaddeyo kagende kakole era gwe ky'oba omanya maama mulese ali mukola mirimu okimanyi ali mukola mirimu ate bukwakku emboga ali mukusalaasala oli ali eri asala emboga atagisalange yagikola ono ayinza okukawangula maama kyendabyo ono ye yawangudde ne bw'atajja olaba oli omulala ne bw'atajja kati bano mugamba balakitaazi zonna bazifunye omulala ne bw'atajja omwamuyimirize tugende nange oba tumugamba omwamuyimirize tukome ku ono engeri gyazzeemu ndaba kale maama engeri gyazze kimu kya engeri gyendabyemu mirimu ono ye mukozi alina empisa ate tuba tunoonya ki ekirala ndowooza tusigale noono tebagusaze mankyolo olomugi ate nafunye muula ate kati ono yafunye muula omukozi emirimu tegimuwonye naye gwe gundi manya wafunye mulamu osi mukozi abandi naye bamuzaalanga gwe tomulekera emirimu weetaagisa njatula amanja kola era aweetaagisa njawummulamu aweetaagisa awummulamu nendowooza tusigaye ku nteekateeka za Lakizale ye Kabeete mutabani we asobole tuyite n'omulala kubanga bwe yagambye adde tusiimye ffe maama oli tasobola senga ono tebannamulabako maama nze mundaba eyange neti wakazindaga ono obona eyo yabuwuuse dda tulinde ne kati maama olaba egyali mu kutega tulinde tulabe emmere gyafumba kakasiza ddala nti tuli ku kitu kuba okukakasa tuyinza okuba tukyamukkiridde naye nga ayinza okufumba ebitawooma n'asiriiza tabeera nga bano abakyala abasiriiza entamu
tulinda jjule tulabe ebintu bino oba will it warm or it won't warm. Ezo bagiyita question tags ate kulwa ekyokulya kino kyotuwadde ku mmeeza olunaku olwa yabatikka emmere mu kyalo tulya kukkuta lwosobosezza okubeera nga kusabako yasaba deba omwami wange naye maama asaba nga Yesu mu firimu ze teyazibiriza otuyambe tunaaba kwekengera namuwala bateramu butwa oba bulungi nnyo n'abantu bange omuwala musabi tetuganye naye saala y'emmere ng'agigattamu ebirala bingi wange yonna gyali omwami wange Lakiza asabira omwami Lakiza Kabeete munkuumire amukuume munnange ku Bayudaaya ku Bawalabu yonna eryokko aleme muyisaamu maaso otukuume mama yagamba wayi ninde saala gyeggwera omukazi twafunye mulokole tuwadde ekyokulya ekyolwaleero omulokole yayinza okusabira essaala neweebaka n'osumagira n'okomawo singa mwoyo aba takuliiko egenda mu maaso kama tulina bingi byetukuwa naye tukuwa emyoyo gyaffe yakimanyi Katonda tewali kyamuddiza okuggyako omwoyo era gwe yamuwa amiina sikulwa amina neetuuka mama si yalabye mwana muwala yafumbye akaceere n'afumba n'emboga saa yakolya kati omanyi okulaba ebiwooma n'ebitawoomye olabira ku supiidi y'abali n'enyinyala yaabwe tayinza okulya naaluma emba kyokka ali ku muceere naye ng'alinga alya muwogo kati yagamba munaye maama weebale kusiima yagamba munaye mulamu yakikoze nti tompaayiriza okikoze wekka kati olinga bamusiibula tuli ku tesiti njagala tugyetegereze biggweerawa nagambye yakutuyigiriza kyekitundu esookera ddala wano wennyini nkugamba subscribing liking commenting oba ogirabidde ku YouTube channel yaffe Daembe Movies subscribe like comment and share besties bange mbatumiddeko nnyo ebitagambika ogamba otya kati munaye nga bakubira ku Lakiza Kabeete ali mu nsi za bweru kati abakyala asazeewo abateeke ku road test yeewaka nga maama yatesitinga n'abaana beekolera tesiti fulire essanyu eringa ng'agambye embojjanyi kati mwana mulenzi agamba ki Uganda nkimisinga nzija ko maama onsanyusa nga jjenkya bulungi kati munaye ne kannyina nga koogerako naye nagwe bale tukolera kyamagi gwe kabulaaza weebale kukola kyewakoze ate ekikyo ate ffe maali twagirabye kyekyo oyo Benita ikaiteya nawe Benita yazze kati ne gift muleka gye ojja kulaba ataasi nze kankubuuli wabula olaba baaba nze ndabona ali fayini okimanyi nga Benita amalayo omanyi omuntu alina percentage 20 ku 10 ye Benita kati njagala n'oli nedda n'oli kajje tulaba olaba mutabanyi mwana gwo tukubye surprise walayo tukubye kasapiano kalaba edduka omanyi Benita okimanyi nga Benita okutuuka wano yatuuse nga oba mwana bamuzaala wano yatuuse ng'oyinza okugamba obwedda yazaalibwa wano bannanga akaana kalungi kaana kanyirira kaana kalina empisa kaana empisa kwe katoolako butozi ne kagabira abasigadde era zonna era gwe kyomanya ku kyokkola twakawadde tiiki era nze mbadde n'ekiteeso wano ne mukulu munnange olaba ne mukulu munnange tutuusidde ne tuteese ntugamba kati lwaki mazima ddala ensonga zino tuzikomye ku Benita omulenzi nedda maama tosala gwakawala gwe kati akalenzi ke kali ate akalenzi ke kali wanga bonna abajja bakazi maama olugero aluzizza mu mbeera ye yeefudde atamanyi kyekitegeeza abikirawo naye baaba nedda ono alabikirawo nga yawangudde nti gwe walabyeko ye mwana naye bagamba gwe walabyeko ye mwana kituufu gwe walabyeko ye mwana ekyo kyo maama kituufu tolimbye naye n'oliika jje omulabeko olabe nga naye mwana kati obe n'abaana 2 osalewo ye muwa omukisa naye kati gifuti ye mukazi owookubiri ayagala kulondako kati gifuti naye ayagala jje
balabe ku mbeera ze kwegamba before nga tebannasalawo okugamba nti no Benita ne gift ono beetaaga omuyisaamu ku ggaali y'omulenzi bw'agamba Senkya nenga ku 0758747 ate tembuze 0758737 ye namba yange nonyaako ku WhatsApp ate oleme kuddamu kusubwa firimu zonna zenfulumya tukola bina Uganda ne Nigeria ne firimu ekika ekirala byonna ku WhatsApp yange oba ofunirawo updates kati munnange kati katulinde no omulenzi ng'agamba nti no tulinde ate gift naye ajje kati bano babadde baagala komya kuba munnaye gwe balabyeko bamusiimiddewo bigenze mu mutima kati munnange boka balina okukola ogwabwe ebisigadde omulenzi akisigalemu bimusigale mu mutima kwegamba mu mutima gusalewo kati bakkiriza ne namba 2 ajje balabe testi namba 1 nagambye tulaba ka testi ekitundu ekisookera ddala ate ng'ekyokubiri kigenda kufulumira mu kaseera mpawo wekagawa nawenyini ku Dembe Movies sina kindi kyafulumye dda kuba oyinza okulaba firimu eno nga yafulumye dda kati nyiga mu kafaananyi ka channel wonanyiga mu kafaananyi ka channel wansi awo gwagirabidde ku YouTube onyiga mu kafaananyi ka channel otuukira ddala ku channel n'olaba ogugambo subscribe onyigamu ne gufuuka subscribed okategedde kati omala okusaagubulistinga kenyini kootegedde nga toddamu kusubwa kati enkeera omukyala namba 2 ye gift empale oba yasoose kutuukira mu lutalo ne bagitaagula empale ng'eyino ewaabwe tewali batunga yoshi tujeko lugezi tomanyi musomo maama kiki ate gwe olaba maama unaze mweru banaye atukula lindako obweru obukwate mu bizigo oba nakyo maama ono muzungu yennyini va ku bweru bw'ekizigo okakasa ono mumyufu kati babadde batenda oli owakatakketakke bulawuni sugar kati wazono bulawuni muzungu kati bulawuni muzungu banakwatagana engeri gyekiri nti n'omulenzi mulungi bwe bakwatagana bajja muzayira ebizzukulu ebinyirira okukamala kati ow'empisa tetumugobya olw'okubanga munanga obweru kati abaddugavu tuddewa egenda mu maaso munaye tayipu ya lakizale yeeyo bonna buti kati munnange onaze ye gift abuuza emirimu mirungi mukozi ekibuuzo kyasobola obuuza kati lakizale talina tabu lakizale oli alikiriya kyenkana muwuliza oli twogera naye kyenkana buli lunaku tuba twogera lyessanyu lyendaba lyessanyu yinza obutasanyuka wali lakizale kabeete bamusaako ne bamuyita kaabe era ono ye mama kaabe kati maama essanyu lingi kati nga bulijjo bagala mutegekera chai sibadde bubi saagala kulya ne jisi nedda semutawaana kati eba bigamba tufumbe tulabe mwagala fumba nedda maama ebyokufumba nga lwaki tetufumba olaba maama olaba awe nazzikuno edda ennyo omugenyi ng'akyala nga bamufunira ekyokulya maama naawe byali byadda kati ennaku zino tetufumba tukola derivale ekintu nga kigulindako olowooza ebyedda bikyuka nakati we gulina okubeera ebintu byakwekooya amasanda tekyalina byakwekooya amasanda obonera asuula oba alonda kati onaze gifuti si wa masanda ate masanda ate manda kaderivale ensonga eba ekimalanga ye yamanyira ziderivale era wali eri ewa Joshi Lusaniya abeerawo nno abatunda emmere waliwo oludda abamanyi ofumba emmere eba nnungi eri era eri nemala etuuka ano oyinza okweruma n'engalo
nange okimanyi twandiridde divale kati ye maama akagamba akawulidde divale kati divale baya sente mmeka ate biba bya bbeeyi si bya bbeeyi yamitwalo munga munaana twalo gundi gwe bbeeyi ali ku nnyumba namba musaala tugulye mu lunaku lumu mwana wange leka mutwalo munamba njoka ziva ono eno maama kusasula ugambye eki tugenda tuliisa divale ku sente zo mwana wange neno nenkusasuza maama sewakujja ate nenkusasuza tulye divale maama asazeewo balye divale netanamaya divale kati omanyi mukulu munange leero tulya divale ku lusaniya nzeewo yawukana olusaniya lubako buli kimu kubeerako maama gwe olusaniya asooka abasigira olusaniya lubako buli kimu naye buli kyayogero naagendera ng'azina buzinyi kubanga ogamba byonna ku lusaniya ate si lwa abasiraamu bokka naffe tululya abatali basiraamu maama obwo buntu butono kirakizale kyesiimye kirina omuli wa divale mbu teyalonda bubi kale agambye ye maama agambiddewo omutaba nti yalonda bubi naye tufunye tutya divale ku simu ne tutumya just tutumya butumye dakikampawezi aganga batuuse dda maama abana ababunye wano e Kampala wandege yabajjudde wali kati maama essanyu ly'alina sirowooza nti akyali ku bya testi 1 divale ate teyatuuse dda divale yatuuse dda olusiniya Yosha atera oddutuusa mu budde era Josi lusaniya ye yalutuusizza dda lindako maama n'alingiza nga ddala lusaniya eno emmere ya ku mikolo omwana olaba waagireese mu ddiiro emmere gye baalyanga ku mikolo ate ng'emikolo gy'abagagga giri eyo egya kaadi yagiryako lumu emyaka gye gyonna luno lwe lusaniya olwo lwe lusaniya ddala lusaniya maama olabye olusuniya ndulaba naye kati ebikopo bikimaki mu mmere maama alabyemu akakopo maama kyogambako tekabamanyi naawe sibirabangako bano bonna tebamanyi lusaniya nedda maama kati olaba kano bakayita supu bawero kati tebawuddira supu kumuyiwa mu mmere yonna ate kujjula efuuke nga katogo kati supu bamwawula byakutegeera nnyo kati maama alina okubuuza si kulaba bamuyisa byatetegeera alinawo byalabye bitandise olwo bijja nabyo tubirye kati ono yamugambirawo kati ye kazze bigenda kujjanga buli kaseera maama nokyukamba maama kyukamba tamutegedde ono si gwe olya n'okyuka emba kyogamba akyusa emba oba aba awooma kyawoma ate kumwe abakuzeekuzeemu kati gwe akaddiye kyukamba kyogamba tankyusa mba ampoomesa buwoomesa nazzaako ettama maama owulidde tusabire ebyo tindowooza tusabe katusabe mukama katonda omulungi maama ku luno yasumuludde essaala tebaalinze kumanya oba omuwala essaala agimanyi basumuludde essaala kuba essanyu maama yakyasinza okwesunga olusuniya luno ate kwe batadde ekikyusa emba nga bagamba mu kifo ky'okukyusa emba ekyukamba kikola bukozi luba ettama ne liddako maama yasabirwa n'emikisa obuwanguzi bube bubwe si ku lusaniya lwaleese naye bannange n'abanguzi maama olina n'eddiini maama olina n'eddiini ng'omanya omuwala ye munaife tuli basabi just tetusabiriza naye nga tusaba basaba si basabirizi omanyi waliwo enjawulo wakati w'omusabi n'omusabirizi emuwula ayinza obutasembera ku lusuniya munaye ndowooza nkuddizeeko kalungi wandikalidde maama wandiridde kakyusa emba leka gwe ate nno maama bagambye buno buyambamu abakadde gundi gwe naawe ogenda kula ogira olya maama kyukamba bamutadde ku saidi ye
ate kwegamba si ye muntu akyusakyusa ennyo esowaani obaye kali ako okimanyi ndudde okulya ku bumonde buno obusiike mu butto mama muteteekanyize naawe muwala lwaki maama tomusiikiranga ku chipusi anti sente zenga kati olaba buli wakeetaaga gwe nkubiraako bukubizi ono mugaggamu mwana mwayeekole olaba essimu gyakutte sibe yo iPhone 14 Pro Max yes 15 kandabe bulungi iPhone simu eri awo bukadde buna nga balya lusuniya kuli buli kimu enkoko ziri kuno ebipyapyatiro byonna kuno ate omuwala yabasuubiza n'abagamba maama kyonna ekyetaagisa okulyako gwe nkoonaako k'oludde okulyako obuŋŋamba nga balya lusaniya n'obuntu buno bwangu mu bwetuusangako bannange kale oba olumu webanga bajeti tekubusobozesa nnyo abaana bano manyi baasoma okufumba ku lw'essanyu erinnya tolowooza muula tebatuuse omuliisaako oli bwe yafumbira omuceere n'emboga tebaamuliisa nga bw'omanyi munnange ebintu ebirungi bye biwendiisa kati ono ye gifuti wa masente naye kati outfit yo tebaagifuddeko kati ng'etunaagamba nti omwana ayambadde bubi oba si bya leero naye ng'ekyo kiri nti ekisinga obukulu kye kiri mu ddiiro eky'olusuniya oba n'abirabo olulala ng'emboozi ekwajjwa ate baleese ne kajwisi mwana ng'asaavinga maama naye anaga waayi kansooke nyweko ndyoke mpe ate muka mwana waayi tusiimye tusiimye kubanga ekituufu kiri nti luno olusuniya tubadde tusuulyanga kufunaye bano abantu bamanyi ofumba naye nga nkujjukiza nti munnange wosubscribe nga kituzzaamu amaanyi kalaike ke katuzzaamu omusaayi gwe teebereza omuntu n'akwata ssente n'assaamu n'akola firimu n'ogiraba n'ateekamu ne data ate gwe n'ogaana okulaikinga gundi gwe ziba mpisa mbi kati laikinga okomentinga ate wosubscribinga ekitundu ekyokubiri oba olina okukiraba buterevu with me your boy VJ Joske ku 0758733334 eyo ye namba yange peza ka message ku WhatsApp nkuwe link za group ojoininge ate nsevinge namba yo ne gyobeera nsobola okutumirangako mu firimu zange ez'enjawulo nagamba nkola ebinigeria ebinauganda ne firimu ez'ebika ebirala zona updates ozifunira mu WhatsApp yange naye nga no ku Dembe Movies subscribing nga tulaba test ekitundu ekisooka mwana mulenzi yakwasa nnyina abakazi bayagala amulondereko omu anaatuukana n'omutindo ate agenda okuva ebweru w'eggwanga nga abaana maama gwagenda okwanjula abaamusiimye ate olowooza bwetyo si bwegenze katusinkane mutundu ekyokubiri nkugamba nti no subscribinga kati obanga tonnaba kusubscribinga ku YouTube channel yaffe Dembe Movies subscribe now.